Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mwebale gibeerako mbaagala nnyo egwa tanaba gyegattako kusaba onyige kalo eryako kolaba osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo gyegatteko n'ekirala like nga video kijja kuba kirungi nnyo kati olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'ofumbamu kye zibayita empafu bamuzimanyi simanyi na kumanya bannange kuba abantu abasinga bakulidde mu kibuga tasobola kumanya mpafu kati empafu ziriibwa bulungi nnyo nga bw'olaba omuntu bw'alya omucungwa nga bw'alya ekintu ekya bulijjo nga bw'onaalya ekintu kyonna kati n'empafu nazo ziriibwa. Empafu zino ziva ku muti nga zikuze zibeera za green nga zikyali nto bwe zikula zikyusa kkala eyo gy'olaba awo zibeera zikuze nga bw'ogiraba kkala eyo. Kati empafu zino olina ozifumba naye ozifumba otya? Ofumba amazzi bulungi nnyo, amazzi ne gatokota bulungi ne gajja bulungi. Kati bwe gamala okujja n'ogateeka wansi n'ogabikkulako bulungi ne wayitawo eddakiika nga 5. Kati n'ofuna akatuko bulungi n'oyiwamu empafu zo. Mu mpafu ezo olina okuteekamu omunnyo nga bw'olabye mbadde nteekamu munnyo guugwo ogulaba ndowooza. Olina okuteekamu omunnyo mu mpafu ezo. Kati omala okuteekamu omunnyo bulungi yiwamu amazzi gali agookya ng'omaze okufumba nga bw'ogalaba gago mu kabinika kati ngenda gayiwamu. Okitegedde gafumbe gatokote bulungi nnyo. Bwe gatokota osooka ogalekawo eddakiika nga 5 zimala. W'omala ddira oteeke empafu mu kantu koyagala oziteeka ozifumbiramu omala oyiwemu amazzi nga bwe ndi mu kuyiwamu oteekemu omunnyo n'amazzi nga gookya nga amazzi gookya. Empafu zo tolina ziteeka ku kyoto nti zitokote just ofumba amazzi ne gajja bulungi nnyo n'ogajja ku kyoto ne gabeerako wansi awo eddakiika nga 5 n'omala n'ofuna empafu zo n'oziteeka mu kakebe ngako koolaba ng'akantu ng'ako n'oyiwamu omunnyo bulungi nnyo n'omala n'oyiwamu ago amazzi agookya. Okitegedde ogayiwamu mu mpafu nga gookya bulungi. Nkugambye gateeke ku kyoto gaggyeko wayitewo eddakiika nga 5 omale ogayiwe mu mpafu bw'otyo nga bwe ngayiyeemu. Zo bwe zityo bazifumba zifumbibwa bwe zityo olina zifumba bw'otyo zijja bbugumo zijja amazzi nga gookya nga gali wansi. Kati omala okubiteekamu nga bwe mbitaddemu bwe ntyo bikkako bulungi nnyo. Okitegeera bikkako bulungi nnyo ebbugumu eryo libeeremu mu mazzi ago nga bw'olaba tozolaba nga bwe nkikozeemu. Ntaddemu empafu nzitaddemu n'enteekamu omunnyo bulungi nnyo n'enteekamu amazzi agookya genfumbye ogajja ku kyoto bulungi nnyo n'ogawumuzaako ko wansi awo eddakiika nga 5 geno w'oseetinga ebintu bye bulungi bw'omala n'oyiwa mu mpafu ezo n'obikkako n'oleka kati galeke olina okugale woyiwa mu mpafu bikkako bireke paka we gawola amazzi. Okitegedde tozikwatako sijja kugamba nti zijjira eddakiika mmeka gwe bikkako bulungi omale oteekaawo. Okitegedde ziteekaawo paka amazzi bwe gawola kati nga bwe nkulaga ezo ezizo empitirivu ze mbadde nfumbye noziraba zizo ziyidde ogiraba ndowooza ebeera ekaluba nga mbisi naye ejja bulungi nnyo n'egonda nga bw'ogiraba eyo kati eyo ebeera eyidde gye bayita empafu eyidde. Kati otandika butandisi kulya ogikuba yonna nnamba mu kamwa n'ofulumya nsigo ebyo byonna n'obirya ebyokungulu n'ebyo by'omunda ensigo gy'ofulumya yokka mu kamwa n'osuula. Ziyitibwa empafu nnungi nnyo ziwooma abazimanyi ndoza muzimanyi enfumba yeeyo lusubira ogitegedde ezo zonna zolaba ziyidde bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mugyegatteko kijja kuba kirungi nnyo nkulaza engeri gye bafumbamu empafu oba twebazifumba zifumbe bw'otyo. Mwebale kubeerako ku Kyayiti mbaagala nnyo.